Omubaka w'ekibuga Mukono mu Parliament Betty Nambooze Bakireke asazeewo okugondera ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'obutabawo munnabyabufuzi yenna oba omuntu ssekinnoomu kugabira abantu emmere era kwe kusalawo okugitwalibwa RDC Fred Bamwine agituuse eri abo abatalina. Omubaka Nambooze bw'abadde awayamye RDC amutegeeza nti abadde afuna amasimu okuva eri abantu ab'enjawulo nga bamusaba okubadduukirira n'ebyokulya. Omukyalo omu yankubidde essimu ng'ali kumwebaza wali nangamba nti honorable maze ennaku bbiri n'abaana nga sirina kyendya. Kirangira ennamubiru ennamuyenje eri wansi ebukerere nti omuntu asula wano ku muzigo naye ng'alimira eri. Naye kakati abasirikale baganye n'abantu bange ogenda mu nnimiro okunoona emmere. Kakati ogwo mutima mubi eryo ttima nti amaze n'agamba bannange nze emmere yange eri namuyenje yeri ennimiro yange muzikirize ngende mu nnimiro. Oyo maama alina okulekebwa nanona emmere. Ekyokubiri n'agenda n'okulima n'akola ki n'alima kuba tewaliwo omuntu amanyi buno obulwadde bugenda kuggwawo ddi. Nambooze ategeeza nti bannamuwandu abakadde ssaako n'abantu abali ku ddagala ly'obulwadde bwa mukenenya bandibadde bateekebwa ku mwanjo mu nteekateeka eno. Task force ya district njiwadde conditional donation era nja bongera mbongere ng'obusobozi bwange bwe bunaaba busobodde nga kyenjagala emmere eyo mbatumye bagigabire abantu b'omukono municipality nga basooka n'abo abasinga okubeera very vulnerable abasinga okubeera mu mbeera eyeetaaga okuyambibwa. Mbawadde ekyokulabirako ekya home y'abaana eri wali enasuuti abaana abazaalibwa ng'emigongo mimenyefu. Omwami oyo yali awo abaana bagenda mumufaako kuba abazungu abamuwanga obuyambi. In fact na bino bibadde tebinnabaawo nga bayimiridde njagala babatwalire emmere. Waliwo abakyala bannamwandu n'amaka agakulemberwa abaana abato. Ndowooza ono asoomozeza buli omu kumpi nti buli omu yandibadde asobola kuyamba abo abateesobola. Era singa n'ategedde nandibadde mbuulidde bannange aba task force bonna ne bazibeerawo naye ku lwa task force ya Mukono ngenda ku receivinga obuwunga buno tujja kutuula nga task force tulabe Mukono municipality baani abo abasemberera ddala obwetaavu mu kintu kino. RDC ategeeza nti kati bafunye emmotoka ezigenda okuyambako okuddusa abalwadde mu malwaliro okufuna obujjanjabi singa abaawo obwetaavu. Kubanga tulina ambulance 11, tulina pickups, yes, tulina 11, tulina pickups 5 zisaasaanye Mukono district. Enamba ezigenda kubeerayo permanently zitavaawo eri 0708 52 8240 kanjiddemu 0708 52 8240. Mu kiseera kino abantu bangi okuli abakyala b'embuto buli lunaku bakera kuyiwa ku offiisi ya RDC okulaba nga bafuna olukusa okutwalibwa mu ddwaliro okuzaala ate abalala babeera baagala kufuna bujjanjabi obw'enjawulo.